Omukubiriza w'ekikolo gwanga olukulu Anita alabudde abakiise abavuganya gavumenti okwegandaga okuva mu ntula za paalamenti okusinza kwa Mong singa ebintu byonna binaatambula nga bwe biri waakuwalirizibwa okussa mu nkola akawaayiro akakwata ku kwebuzawo kw'ababaka mu ntula za paalamenti. As the leader of this house, I am going to invoke the rule on the 15 sittings. I am going to invoke the rule on the 15 sittings, and I want you members to come to the house. Don't miss for the 15 sittings. Don't be deceived that you should walk out. I will count 15 sittings. Ono waaviiriddeyo ng'ababaka abavuganya gavumenti mu paalamenti bakyakalambidde okudda mu ntula za paalamenti okutuusa nga ensonga zaabwe zikoleddwako. Sipiika ategeezezza ng'ababaka bano bwe bandirwanidde munda mu paalamenti okusinga okusaba bye basaba nga bali wabweru waayo nga n'olwekyo bandikomyewo mu ntula za paalamenti. But I want to advise my colleagues, you don't fight when you're out. You fight when you're inside here. You don't. Just like when you're in a home. If you're in a home and you're fighting with a woman, you and a husband and a wife, don't run away, be there. Defeat, stay there, so that we see who is who. So it is not good for us to go out and start lamenting from out. Let's be here, solve our people's problems here in this house. Getting out of this house is not a solution. Ensonga ababaka ze beemulugunyako omuli okubuzaawo abantu ategeeza nga ensonga eno bw'ekwata ku buli muntu nga n'olwekyo eteekeddwa okulowoozebwako era n'alaga nti sabbiiti ejja gavumenti yakuleeta alipoota ku nsonga eno. I've got a response from government that they will be presenting the position to what they were asked to do by 19th. So we should be able to get a report on issues of human rights and the civic space by 19th of this month. That will be next week. But because 19th is a weekend, we shall receive it on Tuesday, which will be 21st. Wabula asiimye n'omumyuka we Thomas Tayebwa engeri gy'akubiriza mu paalamenti nga taliiwo era n'ategeeza nga akabonero kano bwe kateekeddwa okutwalibwa ng'ekintu ekikulu nti omuntu asobola okubeererawo munne awamu n'okukolaganira wamu era obulungi. As leaders of the 11th Parliament, we strive so much for cohesion and teamwork, irrespective of the parties. We try our best to want to work together with each other for the good of this country. And in doing that, we should be tolerant. We should be able to listen to each other. And we try to create a conducive environment for our own members, for our colleagues. So we will ensure that we protect every member's right while in this house. Ku lukangaga lw'ebintu ebibadde biteekeddwa okuteesebwako leero ensonga ababaka abavuganya gavumenti gye beemulugunyako ebaddeko era ebadde yakuna wabula tekwatiddwako. Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.